Kati lwaki mwezi nganga ebintu bitambulanga etwabibala ebintu bitambulanga etwabibala so bana Uganda muwage gwe nawe nalwanyisa Museveni muwage kubanga kati essaawa eno tuli ku main branch tugikumako omuliro olutalo baluyita de-dollarization BRICS the real masters aba creating zino beast ebbiri gye bayita Kagame ne Museveni bakomyewo kuzisaanyaawo olutalo lutambulanga etutulubala main branch gye tuliko wetuva ku main branch tujja wali ku source yennyini tujja ku company yennyini nayo tugirage kike tuli ono nabagamba foreign policies zino wezigenda okureactinga bano tugenda balumba kimafia kakati Museveni ne Kagame tubalumbye kimafia katoka tuveko mu executive exclusive interview then tuyoke tujje mbanyonyole bwe twogerera kati kamera za CNN ntegeza kamera ezensi yonna ziri mu gwanga lya Rwanda twagala tulabe Colton Kagame amujjawa Colton Kagame amujjawa katusoka tuve mu exclusive interview then nzije nenga ono gundi ye interview wagambi kati wetwogere ebintu bino si birungi kubanga wenda biraddala bino bigenda kunyiriza ddala Tshisekedi bigenda omunyiza Tshisekedi asoka kube Kagame nga talina gwakoze ekigwe yebuuzizzaako bino bigambo si byange ya interviewer omanyi abantu be Uganda bo munyiga mangu Museveni anyiga mangu nti obwana butusibako propaganda katusoka tuve mu interview then nzije tweyongereyo is likely to anger the Democratic Republic of Congo and President Tshisekedi even more. It does not bring them any closer to any kind of agreement and a way forward. So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to protect itself? I'd say 100%. Does this risk a war in the region? I don't know. I don't think anybody is interested in war. It's stunning to hear President Paul Kagame say he does not know if there are Rwandan troops in the Eastern Democratic Republic of Congo. He's the commander-in-chief, so is it possible that there could be Rwandan forces in another country violating the territorial sovereignty of another country without the knowledge of the commander-in-chief? The Congolese response to this explains the shock from those who've been accusing Rwanda of sending troops to Eastern DRC to support the M23 rebels. The comparison has been made that you are the Vladimir Putin of Africa, that he attacked eastern Ukraine, claiming to protect the ethnic minority while having an eye on the minerals there. I may be called anything. What can I do about it? But I am what I am. I have to be who we are. That's it. And we have to do what we have to do. I have explained enough of that. So, but we have to make sure we survive any storm that blows across our country. This is what the Congolese government told CNN in response to this exclusive interview and those claims by President Kagame. The evidence is clear. Rwanda's military presence is documented, it walked away from peace talks, and its role in mineral exploitation is well established. The international community must act. So, ladies and gentlemen, that is our poor Kagame Kasebo. Ne koti tekyakatuuka. Ne koti tekyakatuuka. Eno ye main branch. Wetuva ku main branch eno, tukulumba company yennyini. Nkidamu. Wetuva ku main branch, tulumba company walina kugamba zino foreign police zikunyiga ne zikufuula ng'ekiwundu omala okufuuka ng'ekiyenje. Na Uganda ne bakuba pu n'ogweri. Bino byenjagala. Eno bagiyita American foreign policy nabagamba the king makers of these fools bana ababbi abadde bato oppressing it is the right button president waffe his excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gye yanyiga mu season 1 tugiyita American foreign policy. UK foreign policy nno tenajja tukyalinayo ne package gye batuleetedde ndeeta nabagambye zonna update wano mugenda kuzifuna ng'amawulire ga Uganda gabasiriwaza babaleetera nti simanyi M23 ne advancing akasajja bakanyiga ate no senyeni ekubuuza ebibuuzo ne bakakasa nti goli redo olina okukubwa. Kagame yakakola kati statement nyanga zaawukana. Kagame yasooka nakkiriza nti amajeje egali gagenze mu semidialasi mwe gali. We yamala n'atugamba nti
amaje gali ya kuprotectinga interests z'abanyarwanda abaliridawa era ne wana mugambe nti gwe Putin sebo wa Africa ogende no protectinga interests z'aba minority abala nota bafaako abyeganye Kagame statement eyokusatu Kagame agambye amajege tegali yo mu ggwanga lya Congo naye n'atugamba nti Rwanda egenda kukola ekintu kyonna kyonna okweprotectinga. The doom is coming. The doom is coming for these bloody suckers. Zino vampires ezibadde zitunywamu omusaayi essaawa kati ezijjidde. Okitegera ekintu ekyo nabagamba ebintu bino tubigobe tubivuge naye foreign policies zino bazita kulumba kimafia. Kati abatabitegeera nga bo tebabitegeera bagamba nga tezitugasa. Muna Uganda tuli ku main branch tudda ku company Museveni and the company advocates. Main branch gye bayita Rwanda tugikumyeko omuliro kati. Kagame alina okulaga abasenyeni ekirombe kya Coltan. Muna Uganda tomanyi Coltan. Coltan deal Kagame yagisayininga mu February mwaka gwa 2024 n'agisayininga nga yagenda okusupplyinga Coltan mu European Union mu February. Wabula mwezi gwali gwa September, around September omwezi ngwerabiddemu bulungi naye nja kubajukiza mu video ezinaddako. Omwezi ogwo Kagame era mwogo mwaka gwe nyini ogwa 2024 nga amaze okusayininga deal mu February. Okitegera nga munana we agisayininga nga munana February mwaka gwa 2024. Wabula ndoza mwezi gwa September sijukira bulungi Kagame bagenda ne bawamba ekirombe. Okitegera ne bawamba ekirombe kya Coltan mu ggwanga lya Congo. Bamala okukiwamba kakati leero Kagame yabadde largest producer wa Coltan mu European Union. Kagame nga producer wazo. Kati senyeni eyingidde eggwanga lya Rwanda. Twagala Kagame alambuze senyeni ekirombe kya Coltan gye kiri. Yes. Twagala Kagame atulambuze ekirombe kya Coltan gye kiri nga leero bambalanga largest producer waayo wano mu Africa nga agisupplyinga ku European Union. Twamugambe emisago gye tuvumulana ekisoka jakubba bya bugagga. Mubbi. Ekyokubiri kyakutta abantu. Ekyokusatu occupation yakutta amajege n'agatwala ku ttaka eritali lirye. Nonno kati TV za Uganda zibagamba nti M23 is advancing to South Kivu. Ane bagaye nti Congo waliyo olutalo. Congo teri lutalo. Tuli mu kulabisa kino bakita tega kamera mutege kamera bye tuliko. Tuli mu kulabisa nabagamba bano nga banakuba basooka ne bakuba mu media. We baba lokukuba mu media bakuba nga teri sympathy yayambadde ne court nene temutuuka. Okitegera Kagame ekoti gyayambadde nene afune sympathy naye nabambi kasajja katukati ntima. Naye kati bino bikyali bya kituuza. The real war is coming from Congo to Rwanda then to Uganda. Just watch the space. Nabagamba ono Museveni n'otawulugenda mukuba economically oba physically. Tufunamu wano mu Congo tufunamu. Kubanga nabagambe bano tebannalumbako ku Kagame balumbye Museveni baagala kuba Museveni. Olutalo luno olwa dollarization gye lwatandikira nabagamba beta against ezi bili ate nga bagenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okuzifuna. Uganda ne Congo zense ezeetaagibwa. Wetwogerera Congo eri mikono gya America ne UK. Kwemala okubeera mikono gya America ne UK. Congo eno kati bagenda gigoba mu buli kakikyaliyo bagenda mugobamu asigale nga clean nga deal eri direct transaction wakati wa America neggwanga lyaki lya Congo nga temukyalimu kakicha bano ba middleman babagobyemu. Secondly ekintu kino kyebabala lwaki Tshisekedi njagala mutunulye promotion ya Tshisekedi eyina gwefaanana ngamba ono atukulira wano omusajja oyo kati newoomukubako luli newomusoga mu busonzi bwoti senyeni egakubirawo negamba waliwo ono mu Uganda owa bino yasongeddwamu olune gavumenti yamusonzeemu muhozi yamugambye bwati waliyo kati awatachyakwatwako waliwo omulangira we Uganda awo tachyakwatwako kati ye promotion yemu wogiraba yemu gye bawadde Tshisekedi kitegeeza ki Tshisekedi tugenda kumaliza olutalo luno lwa M23 nga ye hero nga ye muzira alyoka abakalakata ebisanje ebi bibiri ajja kuba amaze Tshisekedi agenda kalakata ebisanje ebi bibiri kuba agenda kuvayo nga hero wabula bamugamba tolumba baleke beerabise gwe mutege kamera naffe waliwo atugamba ono president wa ono wa phone atugamba mbatege kamera kyekyokwanyisa tega kamera batege kamera muna Uganda tova ku kamera okitegera tova ku kamera bagenda kukubira Kagame oba si kyekyo Kagame alina okukwata amajege agajje mu ggwanga lya Congo naye waagajjayo tugenda kukwata abahutu n'abatwa bonna baddayo mu ggwanga lya Rwanda bonna of which it is a threat to Kagame kubanga beba majority
abahutu babatusi ba minority